Museveni will die. Museveni will die. Museveni will die someday. Leave in the heart where you believe. Museveni will die someday. Muhoozi will die. Muhoozi will die. Muhoozi will die someday. Leave in the olwaleero tubadde tusuubira nti bannaffe abo banaaba bamaliriza okukuŋŋaanya obujulizi bwabwe bwonna nga bwe baalaalika oba bwe baalaalikibwa lwe twasembayo okujja wano, naye ekibaddewo mukirabye nga bagamba balina emyezi 6 teginnaba kuggwako nga bulijjo bweri nkola yaabwe. Era bwe babuuza emyezi 6 egyo mugijjawa, balabye bye bakalidde ku matama. Naye mu mbeera ebaddewo nga basaba bataddemu application nti baagala kufuna bwe bakuŋŋaanya bujulizi bulala, nga balaga nti bo nga poliisi fayiro bagifuna nga 11 omwezi ogwokubiri, naye kati batandise okunoonyereza, batandise ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu. N'obabuuza okuva Dr. Besigye lwe bamukwata nga 16 November last year, ani abadde abuuliriza? Era oyo abadde abuuliriza lwaki si yabawa buwi fayiro zonna bye babadde banoonyereza obujulizi ne batandikira awo? Bwe banga twogera ku state, kubanga state ebeereemu ne agencies zikolagana, naye bo bakulaganga nti obujulizi obw'abaasooka eri mu General Court Martial simanyi oba baddala baali banoonyereza nti bo batandika fresh, kati batandise. Era bataddemu n'okusaba nti kooti ebakkirize mu Under Access to Information Act basumulule amasimu ga Dr. Besigye n'Obed Lutale, za Dr. essimu 3 ne Obed Lutale essimu 2, nga balowooza nti zirina engeri gye zaakozesebwamu obukyamu nga bikwatagana n'omusango gwe babateekako wano. Naye nga okusaba okwo baakutaddemu ng'ennaku z'omwezi 5 bwe batandise okunoonyereza nga 4, nga 5 ne bateekamu application, nga 6 ffe ne bagitusavinga olwaleero nga baagala ewulirwe. Kati olaba abantu abakola ebintu mu ngeri ey'akasobeza. Kati tubiwakanyiza era omulamuzi n'afikisinga ennaku z'omwezi nga 14 lwe tukomawo wano okulaba nti application ye yeewulirwa, oba ddala babakkiriza okubikkula amasimu ago n'okugyamu bye baagala babireete ng'obujulizi oba nedda. So ekyo kye tujjako wano ng'ennaku z'omwezi 14. Neggwa omusango guteekeddwayo nga 28 ye mention okulaba bwe banaaba batuuse ne okunoonyereza kwabwe. Twateekayo okusaba kwaffe okwa bail mu High Court wiiki ewedde, era tubadde tujja tubasaba bannange mutuwe omulamuzi, naye n'okutuusa olwaleero tetunafuna mulamuzi agenda kulira bail application eyo. Kyennyamiza. Era twongera okusaba ekitongole ekiramuzi babeere bavumu, ensonga baleme kuzeesulubabba, baleme kuzitya. Fayiro eno bagikwasa omulamuzi, batuwe olunaku olw'okulira bail application, kubanga kino kikwata ku ddembe lya buntu, kikwata ku bulamu, ate batukandaaliriza ebbanga liweze. Kituva tugamba nti eno si prosecution naye persecution. So yembeera eyo gye tulimu, naye katwongere okugenda mu maaso n'okulaba nga tulwana okufuna obwenkanya. Mu kuwumbawumba kiki osobola kwogera ki ku mbeera y'omusango guno engeri gye gutambuzibwamu? Ombeera yonna yakutulugunya nga bwe mugiraba, yakutulugunya olw'ensonga nti
okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 16 amateeka lwe gamenyebwa nti tebagoberera amateeka ge extradition ne baleeta Dr. Besigye wano bed babasiba ennaku 3 mu Makindye Barracks ebweru w'amateeka nga ssemateeka agamba ssaawa 48 ne babatwala mu kooti ey'obusibira mu bbwa Kangalu kooti y'e Makindye General Court Martial gye mwalaba gye twalabira ennaku eyo za lumonde tugivuddemu General Court Martial tuzze wano ate kati bazanya jangu nkwekule kubanga bali badde nti obujulizi bulirede bali mu General Court Martial bamutwalayo nga balinayo ki bagenda bali batwalayo ki ekyo kibatasobola kuleeta wano wabanga ddala balina obujulizi obugenda mu General Court Martial bwe bujulizi bwe bali badde baleeta wano naye balaba kati bali mu jangu nkwekule ate badda mu buntu tubukolomoni mu Katemba simanya bateeka mu application simanya baagala kusumula masimu simanya baagala bino simanya baagala biri kwegamba obirabira ddala nga bintu byakupangirira byakujweteka bisango okwongera okukuumira Dr. Besigye n'Obed mu kkomera tewali kigendererwa kirala. Thank you.